Saga eziriwa muganda wange. Saga eziriwa. Kikyo tamanyi mnywanyi. Kikyo tamanyi mnywanyi. Ekisooka kya byonna ebyaliwo byaliwo. Biki ebyaliwo? Waliwo agamba oba yoyo oba si yoyo. Abantu bazaamuka emabega kati ninyo n'obagamba nti bannange ebyaliwo ebiti n'ekituufu kyaliwo ekiti. Kuba waliwo abeera bakulaba mu sayidi endala nga bakulaba obubi. Naye n'ojja kintu n'okitereeza n'obanyonnyola. Ekituufu kiri nti byaliwo waka waffe. Wakati wo gwe n'omukyala. Omukyala ye Sofie Tebbi. Sofie Tebbi akola ku CBS. Kiki ddala ekyaliwo okusinga ddala ku sayidi yo because buli omu manyi akikuba akiza wa munne okulaga nti sinze yali mu nsobi because amu bakiraba sayidi musajja n'akola bw'ate. Ekituufu Sonko nja kusaba ekintu kino ekiddemu nti ensonga z'amaka like wabeerawo obuzibuzibu obutuukawo waba oliawo n'embeera gye twatuukako fine kiba kyapeninze naye obulamu bugenda mu maaso. So webulira bugenda mu maaso. Ate kati omukyala oyo like abadde mukyala wange ate mutwala mu kitinga eky'omukyala ng'eky'omuzadde ng'ekyamaama ate bamaama be batuzaala tubawo respect ey'amaanyi. Nyinza okusaba obutayingira nnyo awo. So byaliwo ne bitambula ne bibeerera bwe bityo. Kati kiki ekiriwo ekirala byaliwo byaggwa ki ekiriwo ekirala kati? Kati ekiriwo buli omu ali bulungi atwakwasaganya emirimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutya banywanyi obulamu bugamba butya kintu kitambula kityo gye muli. Nnyene yange nze Sonko Muhammad bwe mulaba ntuddewo tuba twagala tubeere nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. N'olunaku olwaleero namunywanyi mukwano gwange gwe ndi naye mukulu Jamiru owange sooka obuze ku bantu abatulaba tuyingire mu maaso mpola mpola. Abatulaba mwenna mbalamusaako nga mbagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbeebaza emirimu gye mukola, mbeebaza okuba nga muli bakozi ate obutaweeza. Omanyi tulina okwebaza nnyo abantu like okuweereza nga tebaweeza. However much okusomozebwa kubaddewo era kukyaliwo mu mirimu gyaffe naye okusigala nga tukyali focused mu bukozi bwaffe ekyo nno nakyo kiba kya muwendo gw'amaanyi. Mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Okay. Akulaba oze noyogera ku kyemirimu gwotetenkanyiza mugiruwa? Nze mbadde mu mawulire naye era nkyaliyo lwakuba nti obuweereza bwa Jamiru Kivumbi mu mawulire ye muntu aweereza behind the camera. Ebbanga lyonna abatabeera ku screen maaso abeera emabega abafumba ekintu abafumbira ebintu oba oliawo kati fe department yaffe yekola ssente mu media like supporting enteekateeka. So ndowooza we tuli mukitegedde bulungi nnyo. Jamiru ki ekiriwo olowooza ku ki biki ebiriwo ebigenda mu maaso? Tuddeko emabega kati nnyo waliwo saga ezaaliwo zitambula so lwaki kisito kiyisaamu mangu awo bintu saga eziriwa muganda wange. Saga eziriwa. Kikyo tamanyi mnywanyi. Kikyo tamanyi mnywanyi. Ekisooka kya byonna ebyaliwo byaliwo. Biki ebyaliwo? Waliwo agamba oba yoyo oba si yoyo. Abantu bazaamuka emabega kati ninyo n'obagamba nti bannange ebyaliwo ebiti n'ekituufu kyaliwo ekiti. Kuba waliwo abeera bakulaba mu sayidi endala nga bakulaba obubi. Naye n'ojja kintu n'okitereeza n'obanyonnyola. Ekituufu kiri nti byaliwo waka waffe. Wakati wo gwe n'omukyala. Omukyala ye Sofie Tebbi. Sofie Tebbi akola ku CBS. Kiki ddala ekyaliwo okusinga ddala ku sayidi yo because buli omu manyi akikuba akiza wa munne okulaga nti sinze yali mu nsobi because amu bakiraba sayidi musajja n'akola bw'ate. Ekituufu Sonko nja kusaba ekintu kino ekiddemu nti ensonga z'amaka like wabeerawo obuzibuzibu obutuukawo waba oliawo n'embeera gye twatuukako fine kiba kyapeninze naye obulamu bugenda mu maaso. So webulira bugenda mu maaso. Ate kati omukyala oyo like abadde mukyala wange ate mutwala mu kitinga eky'omukyala ng'eky'omuzadde ng'ekyamaama ate bamaama be batuzaala tubawo respect ey'amaanyi.
nyinza okusaba obutayingira nnyo nyawo so byaliwo ne bitambula ne bibeerera bwe bityo kati kiki ekiriwo ekirala byaliwo byaggwa ki ekiriwo ekirala kati byaliwo kati ekiriwo buli omu ali bulungi atwakwasaganya emirimu eyo nga tuvuddeyo mu birala nga ebintu ebitambula tuba ne plans ng'abantu nti tuli mu mwaka 2020 mugwako ne mu 2020 buli omu yalina ebirooto byagala okutuukako tuba n'ebirooto ebigenda okujja gye bujja mu maaso emyaka emirala ng'etaano so like that kati gwe kikyolowoozaako nga gwe omuvubuka manyi tujja wano ntuleeta ku bigambo ebibeera encouraging nga n'ebirala ekisooka kya byonna tuli mu buweereza mu bantu nze nina foundation yange ey'okuddiza guba mwoyo gimanyiko tugenda ne tukwata ku bulamu bw'abantu abakadde bannamwandu ne bamulekwa bwe buweereza nno nze bwe mbaddeko era bwe nkyaliko era bwe ntunulidde okubeerako antera okulaba ebiseera ebisinga obungi obikola nnyo mu bitundu by'e Masaka lwaki Masaka waliwo e Masaka gye bakuzaala nze nzalibwa Masaka kya Namukaaka so oyagala nnyo otandikirewo mu waka obusiraamu obugamba tandika n'ow'omu nnyumba bagamba nti east or west home is the best okutandika okusaasaana ewala wonna wonna ate wakaawo olina okusooka ofevaringa yennyo kati abantu b'omukya Namukaaka eyo Masaka be baatukuza so tulina okuba nga tubabeereramu n'okubasakira mwabalira emiyembe kati nabo yesawa bafune like ensigo basiga ensigo kati bali makungula so byokolako essaawa zakati kuyamba ku bantu bakadde kubafunira kyako so nkomanyi ebintu by'ensi eno nti waliyo families nze kati nzitambulamu nga n'akasukaali amala omwaka nga takalabyewo amala omwezi nga talabye ku kagaati kati nze wemba nfunye kyenfunye mbakolera kyembakusobodde bakolera naye nga nenkamuteera mu nnyumba n'atandikirawo obulamu abantu bamanyi okukola ebintu bifaanaganako ng'ebyo nga babala ebirala ebiddako twalize mbabeera babaza bwenkyogerako ko bwekityo bamanyi abantu bamanyi okwegwanyiza ebifo ebyobukulembeze bamanyi okwegwanyiza ebifo ebyenjawulo nti nange abantu kambayembe bwanti osanga nange bali nzijukira ng'essaawa etuuse ng'eri bweti bwenjogera ku ekyo oyinza kunyanukula otya kati ekisooka kya byonna okukola charity like eba calling kuyitibwa ekintu kyokola like okuva mu mutima gwo ng'okikola owulira okyagala wali abakola zi charities ezo nga bo balina already bafunders abafundinga nga oba oliawo nga bagifuula na business okitegeera naye kati okukola ekintu nga gwe kenyininyini okyagala nze kanyikwata akasente akange nenkola shopping nengenda nenyingira ebyalo nempa abantu abo ebintu kati bino kimanya kiki kyobala n'ebirala ekyo tekibadde tekibeera nze nkoze charities emyaka 5 emabega emyaka 5 gyonna sente zino gozijjawo ate nga tolina muntu abakufujirira kati kankubuulire kino nti kati ffe tuli baisiraamu tukwata akasente nogenda nokola saddaaka wogenda mu masigidi okusaala eyolekayo akasente wa mu muzikiti kati bannaffe abalokole balinawo enteekateeka yaabwe ekimu eky'ekkumi ekiweebwayo n'ebirabo kati nze nyinza okuba nga ekimu eky'ekkumi kyange oba ekiweebwayo kikolamu shopping nengenda nakadde nobeera ngaobako byebafunire nembanga mbako byembateekerayo ebintu by'obufuzi ennaku ze tuli mu mulembe omuteebi buvubuka yegwanyiza ebyobufuzi ogwakyagulanyi omulembe omuteebi tugogerako abakyagulanyi nnyo bagwita gwakyagulanyi mulembe omwagulanyi ebyobufuzi oyo nasuubira yinza okwegwanyiza ebintu bifanaganako ng'ebyo oba ekituufu kiri nti mu constituency yaffe gyenzaalibwa Kyannamukaaka kyesiiga Babukoto Central ebbanga lyembaddemu kuba mwenzaaliddwa mwensomedde mwenvubukidde ate era mwentandikidde like okubaako wenzira ebbanga lyembaddeyo nalaba nnyo embeera buli muntu gyeyayitamu ate kati omuntu okula oba oliawo n'abatuuze nabo bakulabamu omugaso ate nekirala wabaawo ekibira ku kitundu kati ffeffe mu Bukoto Central eyo twalinayo ekibira newabaayo emiti egikaddiye n'emivubuka kati effe emiti emivubuka mu kibira ekyo egimeruseewo so waliyo embeera oluusi oba oliawo gyendaba nga mpiseeyo nga nkola charities zange nti
waliwo embeera gy'olaba nga egaanye ng'ebuliramu ddala nga bali ebala emiggo ojja kujja ogisobole. Kati nyinza kukiddamu nti ekyo nti waliyo abantu nga bo like bali mu bizinensi naye nga tebali mu buweereza. In fact mu parliament yaffe eno ababaka abasinga bali mu bizinensi tebali mu buweereza. Kubanga ojja kulaba nti omubaka yayingira parliament n'afuna obukadde 2 n'okusoba n'asooka yeekubako enfufu ng'agula mmotoka ya bukadde 5 oba 4 naye nga omuntu gwakiikirira oba oli awo n'akagali tasobola kukagula. Omuntu gwakiikirira oba oli awo ne kiro ya sukaali oba kiro y'omuceeri tasobola gigula waka. Omuntu gwakiikirira ye muntu akaaba nga talina dennusu 10,000 obukadde 2 obwo tasobodde yadde okukwatako 5 nti aguze bodaboda agende ku buli stage nga abawa abavubuka bafunemu bodaboda eza bandi. Bwekugambye nti waliyo abayingira mu bintu ebyo nga bali mu bizinensi newabaawo n'abayingiramu mu kuweereza abantu nga muganda wange Honorable Segirinya Muhammad lwakuba nti alinamu ebizibuzibu ne gavumenti y'omukulu wa kuno naye olaba nti y'omu ku bakulembeze abali bafa ku bantu baabwe. Segibokisi olaba enteekateeka ez'enjawulo. Mu birala kiki olaba abaliyo kiyinza okuba nga n'abazze babaako ebiganye? Si area y'emu egyoyogerako eyaliko vice president gye yalimu ababukoto central biki byolaba kubezo yali vice president mulamba biki byolaba nga yabibeeramu naye ne bigaana ku saidi ye gwe gamba nti woba ozzeemu oyinza okubaako enkyukakyuka enene gy'oyinza okukola? Ekisooka vice president his excellency actually former vice president his excellency Edward Kiwanuka Sekandi nja kwebaza olw'obuweereza bwe wakolera abantu bakuba nti oba oli awo ye ng'omuntu yagezaako ekisoboka naye gavumenti ne sisitimu gyakolaki gyaweererezaamu oba oli awo neegaana. Naye muwa credit nti mu bbanga lyamala ng'ali mu kifo eky'amaanyi n'ebifo eby'amaanyi teyalabikirako mu mivuyo gonna nti waliwo ezibuze ezibuze nti ate namulaba agambye tamala nnyo googera kinamulaba agamba ati so tabadde mivuyo tabadde nnyo mukwogera bigambo byansi. Vice president yali mabega wa kugoba bantu ku ttaka ekyannamukaaga. Naye waliwo ebiseera ebisinga omugi bagamba nti omukulembeze wako nateekako vice president naye nga ataddewo nga kisiikirize. Aba Buganda engeri gyali Sekandi katubateerewo oyo naye nga talina kyamaanyi kyajja kukola. That's why babeera nabo tebasawundinga. Kalinga essaawa yakakati aliko yani Jessica Alupo naye abantu bajjukiza nti bane mukimanyi nti Jessica Alupo ebipoye vice president naye nga mwali akola mirimu gitambula lwakuba nti sisitimu gyakoleramu simu gyakoleramu eri fake eri fake oba onkubya kibooko abantu babeetaaga okumanya kubanga mbadde simujjukira nti Jessica Alupo ya vice president mwali mu office aweereza gyali mpolampola aweereza. Okay, amanyi akadde kagenderedde tubaye twagala tulabe ng'ekiyinza owumbawumbamu ebigambo byaffe ne guno gwe gusoosa abatulaba tugenda batujjanga n'omukulu ono emirundi egiwerako tubeera ate nga tuwanyamu ku nsonga ez'enjawulo. Bubaka kibayinza okuba nga oweereza bannayuganda abavubuka abantu b'ebukoto eyo bukoto central tubalabe nga tukitande. Ekisooka kya byonna bannayuganda ne bannabukoto central mwena okutwaliza awamu mbeebaza era nnyongera okubeebaza ekyo gye mutuusaako engalo. Mwebala okuba abakozi. Omanyi Buganda yaffe gye tulimu owekitiibwa Charles Peter Mayiga tukuutira nnyo okubeera abakozi okunyweza enkumbi ku bbega naddala wano mu Buganda. Mwebale nnyo obutasuulira kigambo covid ono biki naye okuba nga tukyasitandinzeewo tugende mu maaso n'okulaba nga tutwongera amaanyi mu mirimu gyaffe n'okubeezaawo famirizi zaffe. Mukama Katonda oba oli awo ajja twanukula kaseera konna bingi bisobole okuba nga bitereera n'okuteebwa. Tugenda mu bikujjuko ebya Krismasi mbaagaliza ebikujjuko ebirungi tusaasaanye kyekibannange kyekisobose. Tulinayo January okusoma tulinayo okuddamu okusoma tusaasaanye ekyekisobose. Tetulyanga kivubi tetulya kivubi tulye ekyekisobose nga tusevingira okudda ku ssomero mu biseera bya January. Katonya akasembayo nateranga okulabako ne vice president oyo Edward Kiwanuka Sekandi kyolina bw'omuyita kiki lwaki omubeeranga nnyo kumpi muzeeyise abantu baithe bali ba mirundi ebiri muzeeyi Sekandi former vice president n'omuyambi we actually era omuyambi we yakyalimu ne ku mulembe
owekitiibwa Jessica Alupo. Abantu abo babiri mu byobufuzi ate era bambeererawo nnyo. Naddala kati muzeyise kandi namuyigirako bingi nnyo mu buweereza. Obuweereza bulina kuba butya, ofuuka ddi okuba nga otuukaganya okuba omuweereza, bantu ki boyinza okuba nga otambuliramu okusakira abantu mu buweereza. Bintu byenayigira mu muzeeyi sekandi oyo. Okugenda okuba nti amanya ffenna tuli banzaalwa y'ekyannamukaaka. Naye ng'omuntu mukozi omukulu oyo ndaba tatera nnyo okwogeragera era nga bwe yagamba mukozi ye ng'omuntu wedde oli kiwanuka sekandi eri vice president. Yali musajja mukozi lwakuba nti ng'omuntu yenna bw'akula waliwo ebigenda bikyukamu. Kubanga jjukira nti oba okaddiyeemu buli kimu bwe yakeranga ku makya n'ogenda mu nnimiro oyo ogirambule otuuka tukyatuukayo ng'otumya mu bakozi. Kati oba oliawo abakozi gowadde ebigimusa bino ensawo zino genda oziiwa eri tazituusa. Gwe ng'omuntu Jamiru wali baddeko mu bukulembeze buno obwa wansi akina abavubuka sebo n'olunaku olwaleero okujja wano ngonomuddwako ogufo gw'okuba ssentebe agenda akulira akakiiko aka Buganda akano kagenda kuba kazimba ekitebe ky'ebika mu Buganda. Akakiiko ako bakankwasizza. Ogudde mu bikyepere. Budde mu bintu okuba nga nze ngenda okuba nga akulira akakiiko akagenda okuba fundraising drive mu Buganda okuzimba ekitebe ky'ebika byaffe wano mu Buganda. Okay, abatulaba batugoberera ku talent kugamba nga bulijjo nti ompya olusangiddewo subscribing onako olwaleero mbadde ne muganda wange ono Kivumbi Jamiru owa foundation eyitibwa okuddiza guba mwoyo era abantu b'ebikuto central yakadde konna mujja kuwulira ng'omukulu akonkona ku nnyumba olira konkona bw'ati ng'ate waliwo ebinyenyenya mu kaveera mumanya nti Jamiru yabeera atuusa abaleese ebikyepere ebyokumalako omwaka mu programu ye ey'okuddiza guba mwoyo. Guno gwe omulundi ogusoose okubeera ku wano naye naye kati tutandise tugenda bbanga tukamu emirundi egy'enjawulo abeere ng'atuliramu bingi byenyagala okwogenda okumanyako wekitiibwa Dr. Kiwanuka Sekandi naddala gwa mubadde okumpi osanga atulira tuli ate naye tuli mutukako okumpi tubeera ate nga tuwayamuko naye wano twagala okubeera nga ate kati mwali talina yadde obuzibu kitegeeza tukolera kukozi programu tugenda kukola programu mulinde omukulu obudde bwonna tugenda bbanga tuwayamuko naye engeri gyatamala kwogera Amina. Bana yatakumira mpeera abankuumire mubeere bulungi.